abana bamugayiza kyebakoze Seeke Mubajje wabayina gyali TikTok yagideletinze kyebakoze Seeke Ramazan Mubajje abana bavumye Mubajje bannange ne bamugamba ogwo omulevu ogumulyanga akasaka bajja gusalako naye omwana yavumye Mubajje Seeke Mubajje tannaddangulu bamugambye ogwo omulevu gwaleega bajja gusala abana bage bajja kwata makansi bagusale abana ba TikTok temukyatya abantu bakulu ne muganti omulevu gwa Seeke Mubajje omulamba mugenda gusalako ne makansi abana bage bagenda gula makansi omulevu gwa Seeke Mubajje bajja kwata eno neno bajja bamumwe nene mwe mula Seeke Mubajje bwe mutyo mugwaye mbu TikTok eveo waliwo ekivuka bakita Afulandan kivubuka gwe Afulandan nokwata Seeke no yamba zimbwa Alex Muhangi Bebekulu agenda kusiba Muhangi woba oyina woli weyigiriza okulya akawunga Muhangi bino nkubulidde nkuwadde gabuyi nonya Bebekulu wali Muhangi bagenda osiba gwe nebisumunuzo babikasuke mu nnyanja omanyi mwebuza nnyo amagezi munonya amanya g'abantu gemuyisa mu kamwa kati gwe Muhangi ekyali kikogeza ku Bebekulu kyeki bagenda kusiba ojja mubulira gye yakubbira. Learn to put respect on people's names. Muhangi owa Comedy Store bino mbigamba nga yo bulaza nonya Bebekulu agenda kukusiba nebisumuluza abikasuke mu nnyanja ate Muhangi oyina looyo omusiru nze sirabanga ko looya atategeera nga wa Muhangi oba yasoma lo materials kati Muhangi oyo looya wamugjeewa oyo looya ngena ne mulonderera biroya looya okute olese looya tabitegeera ogasemu mu Bebekulu Zuwena nga bwe yanwa omwenge n'atasasula ojja biprovinga mu kooti gweronderera ebyo biroya byojje mmabaala Muhangi olowooza eno comedy Muhangi ojaloza eno Comedy Store you'll dance the tunes eyo biroya byolonderedde bye byasomalo materials kuluno ojja kutegeera ojja kutegeera Muhangi nti omuliro gugenda na muliro ekyenyi ky'enkoko zenyindo zaayo Muhangi ogenda kutegeera nti eno si Comedy Store Bebekulu agenda okusiba ojja mubuulira mukazi we gye yanwera omwenge Zuwena yanwa omwenge n'atasasula gwe wabasasulira yagunwerawa budde ki yanwa kikaaki byonna Muhangi ojja binnyonnyola ate oyo looyawo naye agenda mu kaguli Muhangi looyawo yagenda okusooka eruzira nze bye nategedde ku musango ogwo Muhangi looyawo yakusooka eruzira I can even bet my money oyo looyawo gwe waleese yagenda okusooka eruzira bajja kuba basiba looyawo nga naawe olinnya yes mutegeere to give respect on people's names abantu bakoleredde amannya gaabwe ng'ojja ozanyira ku linnya lya Bebekulu bw'otyo omanyi Bebekulu jajja erinnya lyegwe omanyi Bebekulu seete ze yeetaddemu nga ne $5,000,000 yazikuddiza you are messing around his name you will know ojja kutegeera lwaki abasirikale bapama mu nsiko Muhangi ogenda kutegeera lwaki abasirikale bapama mu nsiko oba toyite ziriyo mu ttale you will know lwaki abasirikale bapama mu nsiko ku luno Muhangi bw'ogenda otegeera Muhangi ogenda kutegeera lwaki Uganda flag crested crane ebaddewo ebbanga ogenda okutegeera
nti Grace Kibingira eyayiya Uganda flag atetaliko. Oja kutegeera Muhangi this time. Lwaki Grace Kibingira eyayiya Uganda flag atetagiriko. Era nze mu kooti ngenda kubaayo kulaba my road yani gwasiba. Mbu kooti yabagamba ononye Bebe Cool. Muhangi kooti yabawa wiki 2 musetolinge yo differences. Kati Muhangi waliagala Bebe Cool ajja akunonye. Gwe Muhangi mu bwongo obwo you think Bebe Cool ku level jaliko ajja vuge motoka yeri Ahmad n'abasirikale anonye gwe Muhangi. Are you even normal? Muhangi wayino gende wa Bebe Cool omunonye uwe makagi obo gende ku office ye ku Gagamel. Kati do you expect Bebe Cool aku meeting mu buno obubala bwe Kampala? Do you even know who is Bebe Cool? Obo maraga muzanyira ko like that. Oja nonya Bebe Cool. Hey, ona banange Junior, I cannot look for Muhangi. Kati nange Junior sola nonya Muhangi. I can't. Muhangi is my friend. Nesobola munonya. Has to for me. Jategera. Lwaki embizi ziteweta. Hey. Muhangi ojategera. Lwaki embizi ziteweta nebo gikwata okugulu. You will know. Gwe basiba. Tetuliiko ebyo. Sebintu by'emisango nabiba gwe basiba. Omulamuzi gwasiba fe tujja bakyalira mu komera si papa gyali. Si papa is there. So gwe basiba. Fe omulimo gwaffe gwakukyalira basibe. So we tuli after the case ruling nga my road yawadde verdict we shall be here. Wabula gwe babasibye onkubira. Njagala ontwalireko emmere ya si papa. Muhangi njagala ontwalire emmere ya si papa eruzira. Nobaka bwe njagala omuwa si papa. Fe we tuli. Era tujja kukola firimu Muhangi. Fe abanakola zi firimu Muhangi we tuli. For us, we shall not go with you. Kenzo webale kuyamba Brunoke. Kenzo yamufunira balooya. Abayimbi muli eyo. Ba manager baba signing contract kubate mwasoma. Muganyo gende wedi Kenzo abayambi. No sango omuyimbi tewasoma. Toyina looya. Bakusayiningisiza bi contract enyimba zo bazibba tofunamu gende wedi Kenzo. Abayimbi mujje wa malala. Ensikati yakwebereramu. Nagamba Brunoke genda mu kooti. Nabantu bamugamba Brunoke tojja wangula musango kati yaguwangudde. Era kooti genda mu milioni 13. Abayimbi mwesembereze ba looya. Bwoba muyimbi nga tewasoma funa yo looya akuguiding. Nabayimbi mugenda ne mukola ebintu. Mba nange manager wange yasigning contract nanziba toyina looya. Kenzo yabaterawo ba looya. Babwere. Era ba looya ba Kenzo be bayambye Brunoke. To win that case. Now you are ignorant with zero. Chiba kumidde nyema bega. Omuyimbi andaba lwaki bakozesa ennyimba zo nga tebakusasula. Gendo lope copyright law. Nzolaba Junior nina copyright ku my work. Era nze ndopa mu YouTube mu America. Ndopa mu TikTok China. Nina blue tick, they know me. Nze kukosa waka wange ndopa China mu TikTok. They know me, I have a blue tick. Copyright. Nzuwa kwa sinayagala lopa bantu wano kubya copyright. Nisigaba tuku TikTok temina content because of me. Because Junior I have copyright law. Kenzo yagituletera. Simanyi kyebitegeza n'ekyo nakyo kiri copyright law tugenderawo. Neera n'abayimbi era temubitegeere bya copyright. Abayimbi bangi muli mugane ekigambo copyright ne meaning tokimanyi. Be bayimbi betuyina yemwe baffe tukimanyi temumanyi. Yes, abayimbi bangi mu Uganda n'ekigambo copyright tebabanyi kitegeere. They cannot even spell it. They are there. Bawoza copyright lo naye wobimubuuza. Nonga copyright lo bitegeeza ki tebabimanyi.
tebabimanyi. Kyovula aba Nigeria bakyatusinga, aba South Africa bakyatusinga mu music. Kwa Uganda we wali abantu abakola ebintu bye batamanyi. Yes, it is true. Ate Bruno Kate nakugamba nti you are going to be rich. Toyina nkwe. Nze Bruno Kate ensingo mwagalako tali nkwe sifuru. Nze Bruno Kate mulabidde banga is a good friend. Tayina nkwe. Naye tulina bannaffe wano enkwe ze batuddeko. Bruno Kate tayina nkwe. Is a straight guy. Era Bruno Kate bw'omulaba nga ayomba oba omunyezeza. Ne people are too questful. Bruno Kate amanye kuloga. Ne wano tulina emikwano gisiba mbasawo kuloga ffe. Junior Sirane, lwaki Junior yalina abagagga, bwalwala gwe balabawo, lwaki Junior bamwagala, byebindoze ebyo. Sina gwe nabba ne byebimpalanya Kampala. Lwaki Junior yalina abagagga, lwaki Junior walwala abagagga bonna bajja, lwaki Junior yavuga emmotoka ennungi, lwaki Junior ye yazimba. My brother, we have worked for all these things. Byonna tubikoleredde. Mayamba nenga mulozo kola kutuyana mabina. Okola si kutuyana mabina. Si kuunya nkwawa, nkedde kumacha mpunye nkwawa mbu nva kola. People, we work smart. Chotafuna mu lwaki obo kikola. Munuga mujje mukole bitu bye mutafunamu. Ekitu ekitakuwa wadde sente lwaki obo kikola. Ni wono mu Uganda woyita omuntu jango nyambeko najja. Omuyambako kuki? Akusasule. Let them pay. Ebya jango nyambeko byagwawo. Nze sente nazitegeera. Nze Junior where there is money. Era ebinjawudde ne bakwano bange bisinga obungi sente. I don't play in money. Money is life. Nusu. If you want to see me what I'm made of, play in my money. Nisaya mtu nyingiranga nkubo oluseke. We can be in anything to zanyira wenzija sente. I will bewitch you for nothing nja kuloga. Nze birala byonna mbizanyiramu naye wenzija sente sizanyirawo. We can be here teasing, but money is life. Omuntu yenna azanyira wejja sente abayagala odde mu kyalo. Oye mulabewo namba emu. So nzera mundaba wemba nyendo kuba oluseke. You see take a face. I'm serious. Nze Junior n'oluseke ndukubira ekikalo. I am smart. Gwe tondaba. Omba serious. Goli eyo simanya temuyina mirimo badde atukolewa nnyoko. Abo bakola wa nnyoko gye yatuwa gye tukola. I mean anyengezigezi. Hey Junior, tebayina mirimo. Tetukola wa nnyoko twesonyewe tuleke naawe. Twadde tulya mumo. If we don't have jobs, so what? Gwe minister wa planning mu ggwanga lino. Gwe minister wa planning. Mwenje mwe ebintu by'ekisiru bye mweyogeza. Mbu bali tebayina mirimo. Gwagwina gukuyambye ekyo tusinga ki? Mwabo tebagala kola tukole ki? Tukole ki? Mirimo kye giri mu Uganda. Uganda gegamu ku muwanga agasinga unemployment tukole ki? What is there to do? Tell me. Gwe minister wa mirimo. Mumanyira abantu. Boyo kireresi. Boyo oyo jo taina mulimo. Gwakola obifunyemu ki? I don't have a job but I'm better than you. Abo bali akusabiriza. Yes. Tujja kusabiriza mpaka Yesu bwalida. Kwani Yesu eky'emisana yakirya wa Zakayo yali amenako Luganda. Even Jesus ate food at Zakayo's place. Were they related? Ne Yesu yakuba oluseke wa Zakayo omuwoza w'omusolo. Lwaki Yesu eky'emisana teyakirya wabo. Even Jesus ate food at Zakayo's place, a tax collector yamukuba oluseke. That's the truth. Kati what about me, son of man? Wange nemekuba luseke. Nga ne Yesu yalukuba ewa Zakayo. Yesu yali akola ki ewa Zakayo? Era kuvadda abayuwala emuli babbi. Even Zakayo was a thief mu Bible. Nechi Zakayo era kyali kibbi era kuvadda revenue babbi. N'ebiseera bya Yesu era Zakayo yali asoloza omusolo yali mobbi kale. Kwa Zakayo ye petroni wa yuwala. Thieves.
ne Yesu yali emmere wa Zaakayo n'alya n'asolobeza kati ng'ondaba Eddy Kenzo nyenze kulya ng'ozimba omutima mbu Junior lwaki abadde Eddy Kenzo nabadde nyenze kulya mmere mbu Junior food will be the end of you. Yes, it is true. Obadde oyagala ndi endagala my God I eat food. Kenzo yampita nangamba Junior ennyama weeri naye oyina amalibu nalya ennyama nesigana bayina amanyo gomanye enkoko gye nalya Eddy Kenzo kifi ku kifi mu Junior oyina bali banyimye ennyama for nothing. Bu Junior oyina amalibu toteekeddwa kulya nnyama simanya nkoko nalya emmere nze I eat food ne bwe nali mu ddwaliro era mwana bakeefu sinagitabukira sinze yaleeta amalibu gwe jajjawo tajiri atayina manyo bu Junior tojja kulya nnyama nalya emmere wako yidi nalina emmere ya mirundi ng'ena kwa nalya Eddy Kenzo nendya ne wa mwami Kawooya nenzikirira wana ekyengere waffe nawo waliwo emmere nze mmere ntabulira ddala era ebyo mulimu bu Junior bajja kuwa obutwa babumpe n'afa nzikuse gwalabyeko omulambo ogufanga gukusenga munyeevu n'afa nzikuse bu Junior bajja kuwa obutwa oli alya buli wamu babumpe nfe nga nzikuse n'agenda sitoma sera muntu azanyira mu mmere owange bampise ngana okulya mbu kubanga obutwa gwe jajjawo yafa butwa fe waffe teri yafa butwa tulya mmere eat food ninisangayo Gloria Bugi naye Gloria Bugi onyirira era oli Bugi ng'erinnya lyo Gloria Bugi yali ankwana Gloria Bugi ex wange lwakuba namugaana era mwatulabe Eddy Kenzo yanetuuza kumpi oyo Gloria Bugi yanetuuza kumpi nali nyenda nampita nangamba Junior I have a crush on you kati Gloria Bugi to have a crush on me Sibaina bawala kyemunoonyaako like girls have a crush on me buli muwala anjagala nemeddwa n'okulonda kaani like omanyiti abawala they have crush on me mapengo ate kenafunya amalibu beeyongedde okunjagala neza abakazi musobedde bye mwagala okufa we nafuna amalibu abakazi beeyongera kunjagala omukazi nakubira essimu mbu Junior mbadde nkusaasira amalibu gali gatya they show that they care omusajja sikyasobola kuba kiss olimi luyita mbuyisi abamalibu tetukuba kiss tetufuuwa firimbi teri wa malibu afuuwa firimbi you have a crush on me ne Gloria Bugi era yaŋŋambi mbu you guy I'm Gloria Bugi I have a crush on you but every time I watch you anange nkoye video zangu ze kubirako akasabuni azige Uganda muri gafere but the guy has malibu I wish I can kiss that guy Luiri we nali sina malibu ngati banjagala ne kati okuva we nafuna amapengo abakazi Junior njagala kukisiga ndabo musajja wa malibu wafanana but I have never kissed a malibu guy ule babera omukazi naba wonga afa but see, I have never kissed a malibu guy I want to know how it feels kafuna malibu amala let me get mo malibu nategedde abakazi okwagala ono bango ine ekintu ekiri unique nze kati eno tatu kino ekisago abakazi baga the guy has a nice tattoo eba nango obuyaye buli mbakazi be Uganda kati sebe no mwagifudde tatu nabadde jo cafe javas Junior eche chiwundu kikunyumira it looks like a tattoo eno kati bagita tatu era kati sagala kiwone bananga abakazi nga bakwagadde omukazi kino ekiwundu akifuula tatu the guy has a nice tattoo oh my God it's red in color nenga kisago wallahi ya Mungu tewali mukazi agenda kwagala nga toyina sente nana agumaja kutende wali lwakulekewo omukazi agumidde obwavu era amala n'atende walirwa n'agenda bannanga obwavu tebugumika noonya sente ne bw'onaafuna amalibu bajja kunoonya naye gwe bamunaku funa amalibu teri ajja kwagala owe sente ne bw'avaamu amannyo bamunoonya abakazi bategeera sente abakazi mwategedde sente mu Uganda banne ne bw'owanguka amannyo
era abakazi bakunoonya. The moment you have money, muve mu kunoonya relationships. Love tebaginoonya. Love ejja kusanga woli. Love tebagigoba. Don't chase people to love you. You will chase nobody. Gwe kola sente zo, zimba obulamu bwo, they will look for you. That is the simple of life. They will look for you ng'olina sente. N'ebyo bye mulimu. Muli awo ogoba obukazi obugoba. Ebyo bi message bya WhatsApp banakumwe mu bikomi. Se message abakazi gye bategera mobile money. Abakazi bategera message emu ya mobile money. Gwe mutereke emitwalo 10 ku mobile money okuba ajja kwata. Naye abavubuka mugenda ne mugula ebyo bifiki Friday. Weewoze data. Kwikironi ekubanja. Kwasa ekubanja. Oliawo osibika ebinnyo ku mwana w'abandi bw'omwagala. Omwagalira mabanja go. Nobeera ng'essimu yo oli mu looni zokka olinga eyeewola mu banka. Olinda naawe bakuddemu. Kati gwali kukwiki simanya fiki Friday. Owandiko ta message olinde bakuddemu gwe. Mujja musinikira ku baana babandi mugwe ddalu. I love you. God love your parents. You have no money, where do you get the love from? Mwera musinikira ku baana baba. Mbo tunezimba oyine edduuka lyadiwe yagwe. Tunezimba mama wakola mu cement. Nsanga bana babandi abanyirira ekyana kyetaddemu sente oli awooza tujja kwezimba. Do you have anybody work in another way? Iva sagala bawala batayina sente. Nze bye binganyo okuwasa. Omukazi atayina sente toyina kyo ngamba. Kunkuba bisirani. Kaize junior ku myaka jange twezimbewa. Okola mu Jumayo tunda poloti. Mumenya. Nze bana babiromo mu junior I love you. Nina amazi. Amazi go gatwali mu national water. I want money. Gwe muwala gwali mu junior mpoma. Nina amazi. Simanya nkyuse nyimba. Nkuba sauti mu buliri. Genda amazi go ogatwali mu national water. Nze junior nkaba bulungi mu buliri. Genda oyimbe nyimba studio weziri. Tojja kulekanira mu nyumba yange. Umanyi you cheap women. You lack of parental guidance mujifudde weapon. Maya bakazi abali cheap mwine ebintu byemutwala important. Ngate tebiri mu magezi. Izo mwana nangamba ebyo ebibozi by'ekisiro. Where did you get my number? Nkuvumirawo. Awo nyini wenkuwere ebibyo. Saba kazi besiriwaza. Oli lesbian. Kishikazi no kigambo I want to take you to date. Who are you? Mulekerawo okubuuza abasajja who are you? Ebyo bibuzo we ojja kudibira ku lujjagwe. Omalirize n'ebivubuka by'ekyalo gye wakulira. Lugezigezi lwe luba mesi omusajja avuga Benz ayimiridde akusaba enamba oli awera nina ekiwala kye nasanga. Nyimirize motoka yange nkigamba hi how are you? Can I have your digits? Choza mama yangana okugaba enamba kubeera ntubesitamanyi. Mama wo yakugana. Efi ekiwala kirininga era kino kijja kufa bwavu. Nze mama yangana okugaba enamba ku bantu besitamanyi. I looked at that idiot. Mune wacha akikuba akama nti oyo junior tamale mirundi ate ne kijja kijimpi na kigasi kyayagala. Mune wacha yamala kikuba kama oyo junior ate ne kijja kijimpi. Sorry mbadde sikutegedde. Nga kati sigala nga tontegedde. Site as if you don't know me. Chuvule bubuwala bubabyeka abasajja. You have to be smart. Tuka mubara wetege. Nze bwe ntuka mubara situla watalitara. Mbanze ze kwetega. Nze junior bwe mba mubara. Ntula walitala bandabe. Era nze bwe mba mubara manzola maso. Bwe ntuka bwe ntunulake eno ne mutuka mabara oli ku simu. Ntuba nobulu abakutegula. Nze junior kasitatuka mubara bwenti. Nonya walitala enkubemu. Bwenzola maso bwenti netulaka ekyemmanga netulaka ekyengulu netusula kujja mubala notula mu kasonda
Lubaale kyakuliko mwana gwe bana akutegulireyo tule wibakulabira mwekwesi lwaki ogenda mu chachi n'otuula emabega nze bwe mba nnyina mu chachi soka nendera abantu ne batuula olwo nentambula chachi yonna nnoonya nti ffe kumbe neetega naye oli mwana muwala onyirira ekikutuuza emabega mu chachi kyeki come and sit in front nogenda jangu weefuula anoonya entebe kumbe onoonya musajja amayi mu obukodyo temubuyina ffe ekitutwala mu chachi leeti linda chachi etuule jangu leeti tambula okuva emabega nga weefuula jja anoonya akatebe mu chachi mpaka maaso ate omala oddeyo bw'onaabulwa omusajja nga si yenza akakodyo abawala kati bakakozesa agira chachi etudde najja ng'akoona akakondo abantu ne bava ku byokusaba batunuulire ggwe ate jangu ng'obigula weefuula anoonya akatebe genda mpaka ku olota ate mala dda ebya Uganda wobiteekamu bw'oyina ensonyi bagenda kuleka ng'olaba ebintu ebigala byakwekaza atasobola kwekaza tojja bisobola bino Uganda ebaleserwa buteekaza kati ze Junior nga nalabyawo omukazi anyirira nze era nzija I think we studied together in Miami nene kazi lye nagwako ku Serena nkazi yali anyirira imanyi bano abakazi abali mixed bana bakyotala yali anyirira namusanga ku Serena nemuyitako ogwasooka nenzira emabega nemuyitako ogwokubiri nga ali ku laptop tandaba ngamba Junior nkoze ntya to pull this woman's attention nali muyitako nensuula essimu nali omukazi muyitako nensuula essimu nendeka oh my god omukazi nantunuulira oh my god your phone nangamba oh my god you essimu ye good day can I help you ngamba I think I know you I went to Jackie from Miami nga siri nyanga na mu America omukazi nangamba yes I have ever been in Miami nensakinga ku Google ebifo byonna byotabeeranga ng'olimba abantu nti wali obadde sooka ogende ku Google olabe streets eziriyo nemugamba yes I was living at Jackson LS Street plot number 004 that's where my grandmother was staying nenga Junior nerikwata mu America sirimanyi omukazi nangamba yes I was in Miami I'd gone for a holiday nenga ebifo byenjogera tebiriyo naye Google yantaasa gwe bw'oyogeranga ebifo byotamanyi genda ku Google ejja kuwa ebifo olimba omuntu streets zonna gye ziri mu America ziri ku Google please utilize that chance mwekizibu mwe data mukozesa bubi bera twala ko budula be streets ziri mu America genda mu New York okugolinga streets ziri mu New York olimba abantu bayagala abantu bali cheap oyinola kati wa expensive omanyi mwekizibu ekibalemeseza abantu abebbe gwe kenyini you act cheap utandike bibozi jjange yagwe ddalu mujama mange yavamo olubuto senga wange yagwe ensimbu atamalalo getwali tuziseka abagenzi mukulu wange yagatunda toletanga bibozi ebyo